Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Naawe omupya atannaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe eno, nyongera okubeera nga nkujjukiza ndikirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification ate kakuyambeko okubeera nga tomisinga nsonga yonna, obeere ng'omu ku abo abasooka okumanya singa Red Zone TV eba etaddeyo ensonga yonna. Olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 14 mwezi gwa mukaaga omwaka 2024. Olunaku luno lunaku lukulu nnyo era ab'ekibiina ekya National Unity Platform balutaddeko balukeereddeko kubeera nga bagenda mu maaso n'okubanga bategeeza ensi nti olunaku olwaleero abaana abo boolaba abasibe abali mu kkomera bawezezza ennaku eziwererako. Ngenda kubanga nzikugamba mu kiwandiiko kye batadde ku mukutu gwabwe ogwa Twitter nga bagamba kyolwaleero abaana bano abaagaana okuleetebwa mu kkomera, abaagaana okuleetebwa mu kkooti okubeera nga bawozesebwa kwogatta ne bali abaabuzibwawo nga bo ne wetwogerera tebalina mayitire gaabwe gamanyiddwa. Bano bamaze ebbanga ddene mu kkomera era embeera ebadde ya bunkenke nnyo naddala mu famire zaabwe, ab'eŋŋanda zaabwe, ab'emikwano bonna na buli muntu yenna eyandibadde avunaanyizibwa ku bano. Ngenda kuleetera ekiwandiiko, njagala kubanga nkulaga ekiwandiiko omukutu ogwa National Unity Platform kye bakedde amakya g'olunaku olwaleero ne bakiteekayo ne baba nga bongera okutegeeza bannayuganda, wabula nga sinaba kubanga nkutwalayo eyo, kkiriza nga bulijjo nkujjukize ku Haji Kasujja, ono nga musomi wa dduwa asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jinja aho kumpi ne Nairo, akwasaganya ku bizibu eby'enjawulo, gw'ayagala okubanga bakuteerereza empewo, ayagala okubanga osumulula emikisa, ayagala okubanga ogenda ebweru naye nga ssente zibuze, tolina mikisa, toweebwa, ensonga z'omu maka byonna abikwasaganya bulungi nnyo. Ennamba y'essimu yeeyo okuyinza okubanga omufunira eri 0753 n'abanga ate akwasaganyiza bulungi nnyo ensonga ezo. Kati wuliriza, ekibiina ekya National Unity Platform bagenze ku mukutu gwabwe ogwa Twitter ne bateekayo statement eno: Today marks 1128 days 1129 days of incarceration for our 28 members, our 28 comrades out of the 32 that were abducted by regime security operatives in the year 2021. Ncholunaku olwaleero lweziweze ennaku 1,129 ennaku ezo 1,200 ennaku ezo 1,129 giba gikunukkiriza myaka 4 giba giweze emyaka 4. Bano nga bagamba nti bannaffe 28 kwabo 32 abaali bawambibwa mu mpamba ey'obulabe ennyo, mu mpamba ey'entiisa, lwe bawezezza ennaku ezo 1,129 nga bali mu kkomera. Nti bangi ku bano baakwatibwa mu mwaka wa 2021 bwe twali tugenda mu kalulu. Wuliriza, bail application efforts by all our legal team remain frustrated deliberately, and this happens in the face of a constitutional court verdict that annulled the trial of civilians at the court martial. Uleza nti bino byonna bigenda mu maaso, bano bazze bagezaako okusaba bail oba okusaba okweyimirirwa emirundi mingi nnyo, wabula nga okusaba kwabwe kugwa butaka, era ng'ekitongole ekibavunaanyizibwako eky'amateeka tekikkirizibwa, newankubadde ng'amateeka weegali agabadde nga googera ku kino, agavumirira n'agannyonnyola kino nti omuntu nga civilian teyeetaaga kubeera ng'ate awozesebwa mu kkooti y'amagye. Jjukira bano bonna bawozesebwa mu kkooti y'amagye. Kati kino kizze emirundi mingi nnyo nga kivumirirwa, wabula bo ababawozesa bo bagamba tetwagala kumanya, ffe tujja bawozesa oba mwagala oba temwagala. Kati wuliriza wano nga bagamba, like Martin Luther King said, the arc of the moral universe is wrong, but it bends towards justice. The oppressed people of Uganda too shall have the final laugh. Newankubadde embeera y'akazigizigi weeri era ebigenda mu maaso nga woobiraba, bannayuganda bajja kufuna ku kamwenyumwenyu, bajja kufuna ku ssanyu singa embeera enaaba eteredde ng'ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kitutte obuyinza. Wuliriza, Olivia Lutaya, jjukira yakulembedde bano y'omu ku abo benjogerako oba benjagala okubanga nkutegeezaako. Olivia Lutaya akulembedde lisiti
ey'abano abantu 28 betuzze tukutegeezaako okuli bamachete ya siini ndowooza lisiti eno kanji kuyitireyitiremu tutegeeragane kubanga waliwo lisiti za mirundi ebiri okusinziira ku bakulu okuva mu kibiina ekya National Unity Platform. Waliwo lisiti eno eriko Olivia Lutaya, Sekitoleko Yasin Machete, Robert Rogomayo, Muhidin Kakoza, Patrick Mwase, Simon Kijambu. Bano bonna bakwatibwa era bebamu kubaleetebwa mu kooti y'amagye okubeera nga bawozesebwa. Kuliko Abdu Matovu, Seguja Rashidi, kuliko Ronald Kijambu, kuliko Sharif Kalanzi, kuliko Joseph Muwonge, kuliko Mesa Chiwanuka, kuliko Abdala Kintu, kuliko Umaru Emakato, kuliko Kavuma Musa, Ibrahimu Wandera, Asbat Nagwere, Stephen Masakuru, Jime Galukande, Paulo Muwanguzi, Sharifu Matovu, David Mafabi, Abdala Gebusiwa, Livingstone Katushabe, Swayubu Katabi, Siraja Modebo, Joseph Muganza, Stanley Ruanga. Bano bali 28 bakulembera Olivia Lutaya. Abo baleetebwa mu kooti ne bawozesebwa kooti y'amagye ne babawozesa naye bayiro tebagibawa. Bail application zaabwe zonna ziggwa butaka. Buli lunaku lwe bajja ne basaba bail ng'ensonga bazongerayo okusinziira ku bakulu mu kibiina ekya National Unity Platform. Kati ate bano baawukana ku lisiti eri endala gye mbadde nkuwa eri eriko ba John Bosco Kibalama. Bano bo nga baawambibwa mu biseera ebya 2021 ne 2019 era nga bano details zaabwe zo ndala mukko kubanga ne wetwogerera tebannaba kubeera nga balabikako. Twawulira Robin Nabbanja yavaayo n'ategeeza nti John Bosco Kibalama ye ffe tumulina era twamukwata ogw'okutta yashootinga abasirikale mu bitundu by'ekiboga era twamukwatira mu tawuni y'e Kakiri. Emirundi mingi owulidde Mariam Wangadya ono nga yakulira akakiiko ak'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission ye ng'agamba nti abo tebaliyo egyo mizimu. Bano ne national ID zaabwe twakebedde nga teziriiyo wabula ab'ekibiina kya NUP balabika baagala kufeekinga balowoozesa abantu nti bano gye bali. Kati gwe olowooza ani mutuufu? Uliriza ngenda kusomeramu ne mu lisiti y'abano naye nga sinaba kubanga nkutwala mu lisiti eyabo. Njagala kujjukiza nti abamu ku bo naddala John Bosco Kibalama yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2019 we baamuwambira yalina emyaka 39 yali abeera Kanyanya era baamuwambira kweri ekkubo erya Gayaza Road okuva e Kanyanya ng'ogenda awo we baamujja. Ne banne abalala abasinga obungi bawambibwa mu biseera ebyo be baani. Kuliko Moses Mbabazi bamuyitanga Kawenja, kuliko Dennis Zimula, kuliko Shafiki Wangolo, kuliko Martin Lukwago, kuliko Peter Chiria, John Damulira, Michael Semuddu, Muhammad Kanata, John Bosco Kibalama, Vincent Nalumoso, Yuda Sempijja, kuliko Musisimbowa, kuliko Mustafa Luwemba, Hassan Mubiru, Isima Sesazi, Godfrey Kisembo, George Kasumba ne Baguma Joseph. Abo bo bagambibwa okubanga tebaddangamu kubeera nga balabikako okuva we baawambibwa. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulu mu kibiina kya NUP bamaze ebbanga ddene nga bagenda ne bakyalira ku famire zaabwe okugenda mu maaso n'okubeera nga babagumya, okubazaamu amaanyi n'okubalaga nti bali wamu nabo. Era embeera bwetyo bwezzenga etambula. Abadde beekumira ku mikutu egy'enjawulo ensonga ezo muleka mbadde nga muziraba. Weebale kubanga okyali ku Red Zone TV tuwuliziganye mu updates eziddako.